this. All of us, she can even ride it. Go ahead with your feet just like this. Then he shows me the latest. Come on over the haters. What you mean, like a zonto? Now what you mean, like a zonto? Omubaka akiikirira essaza ly'e Bukuya Dr. Bukenya Michael era nga ye ssentebe w'akakiiko ka Parliament akakola ku nsonga z'ebyobulamu agamba nti emisinde gino bagitegese okulaba ng'abantu bafuna okumanyisibwa ku kabi ka Kkookolo ko n'okuyamba abo abatannaba kufuna bulwadde buno okufaayo bulijjo okwekebeza. Tumanyisa abantu ekisooka ky'ekyokumanyisa kansa eggwanga lyonna ate n'ekyokubiri ky'ekyokusonda ssente ez'okugula ekyuma kya kansa ekigenda okubeera ensambya. Abantu bagujjumbidde nnyo era nga palamenti tuwagira abantu bonna okujjumbira emiramwa gino beegatte ne gavumenti okusembeza obuweereza. Singa omugaso gwa leero bwe bantu okumanya nti kansa abasinga tugenda mu ddwaliro nga yatulidde dda, so twetaaga okubeera nga buli mwaka tugenda ne batukeberako ne tumanya oba tukyali bulungi oba tetunaba ne tulyoka tufuna obujjanjabi nga bukyali. Dr. Bukenya asiimye kampuni zonna ezivuddeyo okuteeka ensimbi mu misinde gino nga basonda okusobola okutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Gavumenti efuba okulaba ng'etetenkanya nti okulwanyisa kansa ekukolako era abawuliriza kati ebiva mu minisitule ey'ebyobulamu n'ebiva ewa pulezidenti bigamba nti tufuba okuba nti tuziyiza endwadde, so tulina okumanya biki ebiziyiza kansa nti ekifubi era etaddewo ne ssente ezigula ebyuma bya kansa emulago naye lwakuba mulimu bannakigwanyizi abakyatetenkanya ebyabwe okulemesa gavumenti okukola ebintu. Yamyuka omwogezi wa Parliament Helen Kaweefube agamba nti newankubadde baamala dda okuzimba obusenge Nsambya bakyetaaga okugula ekyuma okusobola okujjanjaba abalwadde baabwe ko n'okugula ebintu ebirala ebyetaagisa ng'entebe n'ebitanda. Tudduse emisinde nga tusonda sente za ekyuma ekijjanjabisa obulwadde bwa kansa. Sente zetujjanja wano tujagenda kugula kyuma ekyo. Tukwataganye n'ebitongole bingi kuno mulundi gw'okuna nga abantu badduka. Tukwataganye n'ebitongole bingi bitaddemu ensimbi mu misinde zino. Ekimu ku ebyo kyekyo kyenkoleramu ekya palamenti. Twateekamu obukadde 2 oba miliyoni 2 mu misinde gino nga naffe tuwaayo ng'ekitongole ekibeera mu Uganda okusobola okukula nti tulwagira Rotary okugula ekyuma kino. Lwaki? Kubanga nga tumanyi embeera obulwadde bwa kansa bweyongedde ddala mu Uganda. Bannayuganda bangi omutwe wa bulijjo bafa baggwawo olwa kansa. Tewali tulina eddwaliro limu emulago terimala obulwadde kubyanjabisa abalwadde. Ebyuma bye tulina bikaddiye kakati naffe tugamba aba Rotary batukwatire wamu tugule ekyuma kino ekya kansa tujjanjabise abantu. Abamu ku bavuddeyo okusonda ensimbi mubaddemu kampuni ya Moviti nga Ssekamwa waayo Kitenda Robert bw'annyonnyola agamba nti buno buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga Bannayuganda bafuna obujjanjabi obulungi mu kiseera ekituufu. Kino tukirabanga omukisa okuddiza ku bantu baffe. Uganda eyagadde Moviti, Uganda y'ensonga lwaki Moviti etuuse weetuuse. Era naffe tuwe tulaba akantu konna nga tusobola okubaddizaako akatonotono tuba naffe twagala okujja. Moviti olwaleero Abannayuganda bajagadde bagikuzizza eri mu nsi 9 eza Africa. Ekyo twandikituuseeko singa Abannayuganda tebatwagadde kati nno olwo naffe buli mukisa gwe tulaba gwonna okubaddiza bannaffe naffe ekyo tukikola na ssanyu.
Ekyuma kino ekijjanjaba Kkookolo kigula ensimbi ezisoba mu buwumbi 13 era nga kisuubirwa okuteekebwa mu ddwaliro ly'Ensambya ekiseera kyonna singa ensimbi zino zinaba zifunise. Lino ligenda kubeera ssuubi ly'amaanyi eri abalwadde ko ne bannayuganda bonna okutwalira wamu. Eggulu erikusakiddwa Wakabi Eric ku lwa WBS Amasunsule.